bali mu banoonyerezaako we twogerera. President yawandiika n'asaba babeewo okunoonyereza afuna alipooti ku ngeri oluguudo oluva e Busega okugenda e Mpigi lwe bayita Busega Mpigi Expressway Right, kale nkwaniriza ku lutimbe lwaffe luno gaggadde olwa SML News. Oli otya nno yonna gy'osinza okutulaba mukwano gwaffe, weewala okutugoberera, weewala okuweereza obubaka bwammwe. Nsanyuka nnyo bwe nfuna obubaka naddala obwo obuwandiike, bwe muwandiika ku nsonga zaffe. N'obubaka bungi bwe mubadde muwandiika ku General Moses Bigirwa, ate n'obubaka obulala bwe muwandiika ku show zaffe zonna. It takes time omuntu okuva mu kulaba obulabi okuwakanya oba okugabana endowooza yo n'agenda gye wandise extra mile n'aba ne kyawandiika ku ebyo by'oba ogambye. So nange bwe ntyo mpanya ekitiibwa abo abawandiika okuwakanya oba okujuliriza ebyo tuba twogeddeko. Ku SML News wano we tuli ne Alvin Seruyiga ali mu byuma, Mwami Lucian Itwalume atematema, Atuya Namugambe atuyamba okutambuza guno na guli, Liz Nile, Linda, Regan n'abalala nabo gye bali background kutuusaako bye tukola. Kale okubeera ku mukutu gwaffe guno era osobola okutusanga ne ku TikTok kasote kamu ti SML News waliwo kayugi ojja kuba otufuna bulungi ku TikTok era nayo tunyumizeeyo. Ate gwayagala okusoma amawulire amawandiike ku kibanja kyaffe kya www.smlnewsugi.com ojja kusangayo amawulire mangi ddala ku bifaano we tuli. Tuteekateeka nti mu bbanga ettali lyewala nga tumaze okufuna obulungi ebyuma ebigumidde, tujja kutuusaako amawulire ag'Olungereza n'ag'Oluzungu n'ag'Oluganda agatukidde obulungi. Let her come. Agatukidde obulungi, tewali buzibu, let her come. Tugakuyitireyitiremu ogategeere kubanga abaana we bali wano be tulina abasasi abasaka amawulire mu ggwanga lyaffe. Kati n'olwaleero puroguramu yaffe the special notes wentula nemba ne byempandiika bingi ddala byempandiikako. Amawulire gano ganyuma nnyo bw'ogasoma ng'abalala bamaze okugasoma, kubanga obeera ogawulira era bw'oba ogawulidde n'oyongera ku ago g'oba owulidde, kale genda onywe juice wo, gano amazzi go gange ojja kusanga eyo glass. Wonderful. Yeah. Osoma amawulire n'ogeetegereza buli muntu ne yeebaka. Olw'okuba amawulire gano mangi nnyo ate amawulire galinga nsi buli omu alina w'agirabira, geetaaga okugeetegereza. Abamu bwe bakwata olupapula lw'amawulire nga luno banoonya byamizannyo, abalala bwe balufuna banoonya byabufuzi, mulimu abalwagala nga baagala bya bulamu. Mu ngeri eyo onna buli omu afunamu kyayagala. Kati nange bwe nfuna obudde amawulire ngaddamu okugasoma, ekintu abamu kye batatera kukola nga bw'ogayitamu olukwakayo ng'obikkula peegi emu ku emu oyinza obutagafunamu kinyusi. Abaganda baga nti ogayiseemu lukwakwayo n'obikkula n'ogenda lwo binaagenda bw'atyo.
era bannayuganda bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bingi olw'obutetegereza mawulire. Obadde okimanyi nti baba bakyusa oba kutunda ebintu byo balanga mu mawulire, era neteekako ennaku nti singa balanga ne wayita ennaku 14 nga tewali ayogedde, bagenda maaso n'okukola ekyo kye baagala. Era oluusi bwe batogalabye kiyita. Gavumenti yaffe eno eya Uganda erina amawulire gayo amatongole bagayita the Uganda Gazette. Ekintu kyonna kasaba kiyisa mu gazeti ne kikuyitako nga tokirabye, bagenda mu maaso okukola ekyo kiyinza okukosa. Katugeze singa wadde olanga driving permit mu nnaku 14 ziyitako nga togirabye, bakitwalira nti yo terabika. Era bw'omala n'ogiraba ng'ennaku ezo zaayitako bakitwala nga etaliiwo. Kale mu kulaba amawulire sabbiiti zino 2 eziyise, mbadde neetegereza amawulire ku buli bw'enguzi, obukenuzi, obulabbayi, amalyansimbi, okwonoona n'okudiibuuda ensimbi y'omusolo okoleseddwa bannayuganda. Era obeera n'oganda naye ddala eggwanga lyaffe lino lyavu, tetulina ssente? Abamu ansa nti ye tetulina ssente, kabala nti nedda ssente tuzirina. Ekituufu ssente tetulina, entono ze tufunawo tuba tuzeewoze. Tuzeewola okukola emirimu bannaffe bezituukirako ne bazibba. Omulimu ne gweyongera okuba omuzibu. Mulinawo ntono mwewoleddeko, ze mwewoleddeko ne bazibba. Era ku bintu bye mmanyi ebiruma bannayuganda bwe bubbi bw'ensimbi mu gavumenti. Era abantu bonna owulira boogera baaga twagala gavumenti eringa eya Kagame. Gavumenti etewuliriza kasita oli abanga abbye. Era mbadde mpulira ennaku zino abasaakaanya nga baagala Muhoozi Kainerugaba. Emu ku nsonga ze bawa ti omusajja mukambwe ajja kusobola enguzi, obulyake n'obubbi. Bannayuganda olw'obutayagala kusoma baasiima nnyo General Muhoozi olw'okusalawo ayanike obulyake n'obuli bw'enguzi mu Paalamenti ya Uganda. Pulogulaamu yaffe enaddako etali eno y'olwaleero. Njagala kwewaayo Uganda nti ng'enkoko emira ensanafu ne bannayuganda obubbi obuli mu Paalamenti awatuufu wa we buva. Era bwe tunanyo ojja kwetegereza nti oba oli abo boolaba be bakutte si be babbi, ababbi bennyini tebannatuukibwako. Naye ekyo kye kinaabira mu pulogulaamu zaffe ezinaddako. Olwaleero njagadde kutunuulira bumalirivu bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwanyisa enguzi. Era abamutuukirira bamugambe nti waliwo bannayuganda kati abasekera muli munda nti era kale nga basanyufu nti kyadda kyakkiriza okwoza gavumenti ye aggyemu obubbi. Kubanga waliwo ebintu ebitakkirizika. Mu bbanga lya mwezi gumu wabaddewo obubbi buno nga mbujja ku ebyo Pulezidenti Museveni byawandiise. Obubbi obusooka, Pulezidenti Museveni alina ebbaluwa gye yawandiise entongole ng'awandiikira minisita w'ebyensimbi kati aliko Mwai Musaasizi ng'amuga nti noonyereza ku bubbi bw'ensimbi obukadde 21 obwa dola za Amerika, $21 million zabbibwa
gavumenti erinawo eteekwa zisindika okusasula erimu ku mabanja g'erina ebweru w'eggwanga. Ebiwandiiko biraga nti abaali bateekwa okusasulwa tebaafuna nsimbi zino, kyokka we zaali ziteekwa okuva wo zaavaawo, we ziri teri amanyiiwo. Twogera ku miliyoni za $21 million. Very good amount of money za Uganda. Kati bala nti obwo obubbi ekika kimu. President abadde kyajja akomyewo abantu ababba ensimbi obuwumbi 31, 31 billion shillings eza wano. Ng'ensimbi ezo zaali za kukola ku bya ndagamuntu, ku bya zi passports, ku bya zi number plates ez'emmotoka. Ensimbi ezo nazo zabbibwa. Era alipoota president gye yasinzirako okukola yali ya General Kahindo Tafire ng'amugaa nti eno gye ndi mu ministry ya internal affairs ndaba babbi bokka. Obwe bubbi obwokubiri. Njogera ku bintu ebibaddewo mu bbanga lya mwezi gumu emabega nga byogerako mu Uganda. Obubbi obwokusatu. President Yoweri Kaguta Museveni yawandiikira kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluzze amugaa nti nkwegayiridde yitako mu paalamenti onoonyereze ekyonoona nsimbi obulabbayo obuli eyo n'obulyake obw'ensimbi za Uganda eziri mu buwumbi n'obuwumbi. So abaka paalamenti abaaliyo omuli abaafuna Service Award gye wawulira, saaka abakungu abakozi mu paalamenti abatali babaka naye nga bakozi bagamba nti babba ensimbi bwe baagwa mu ggwanika ne bayonamu ensimbi za paalamenti ezaali ziteekwa okukola ne bazibba. Sabbiiti bwe baali babatwala abasooka okukwatibwako omusanvu baali batwala mu kkomera balaga nti obuwumbi 27, 27 billion bano ze beegabira mu ngeri ekyanoonyerezebwako. Obwe bubbi obwokusatu obw'ensimbi eziri mu buwumbi mu bbanga ery'omwezi omulamba. Obubbi obwokuna, minisitule ey'ebyemirimu n'enguudo, Works Transport, bali mu kubanoonyerezaako we twogerera. President yawandiika n'asaba bawewo okunoonyereza afune alipooti ku ngeri oluguudo oluva e Busega okugenda e Mpigi lwe bayita Busega Mpigi Expressway gye lwagootaanyizibwamu. Ensimbi ezaali ziteekwa dukola lwonna ne ziggwa mu ggwanika nga zisasuddwa bakontrakita naye ng'omulimu tegunnatuuka wadde wakati waagwo. So Minister of Works ebadde ekulira Katumba Wamala kati ekulira Fred Yamukama babbayo ensimbi ezi mu buwumbi n'obuwumbi. Obwe bubbi obwokuna mu bbanga lya mwezi gumu gwokka oguyise. Zonna ensimbi bw'oziwulira zivugira mu buwumbi billions of shillings, billions. Kati eggwanga erina billions zino teyinza kugaa nti lyavu. Kubanga singa ababbi tewalaba kye babba ate bandibadde babba ki? Olaba tugaa nti babbye nga waliwo kye babba. So alipoota eraga ensimbi ezo ze babadde babba bwe bubbi. Kangira nkoma ku kwobwo obulala nja kwongera bwogerako. Ninjagadde kulaga 1 amalyansimbi
omululu, obubbi, obukenuzi, obulabbayi obuli mu bakungu baffe mu gavumenti abaweereddwa omukisa okukwata ku by'obugagga by'ensi babizaazeemu okuyamba bannaabwe. The people who have been charged with the duty to use the minimal resources available to better the lives of Ugandans. Bazibba. Now, bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti, oza President Museveni asaana abeebazeemu ak'ensusso. Kubanga bulijjo boogera ku bubbi n'obulabbayi n'obulyake, gavumenti oluusi ne president yennyini neyeeyuna okutegeeza nti abo banoonya byabwe era bakolera bannaffe abali ebweru w'eggwanga abatayagala Uganda. Simanyi obanga mu bano bonna ababbye ensimbi zino mulimu opposition. Ekituufu kiri temuli. Abo bennyini abali mu gavumenti abalina obuvunaanyizibwa okuyamba ku gavumenti ya Mwami Museveni okutuukiriza ebisuubizo byayo eri bannayuganda era nga baweereddwa ensimbi n'ebikola okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo oba endagaano wakati wa Mwami Museveni n'abantu be babbi. Tewaliwo opposition gwe baakoonyeeko nti ono mubbi. Kati simanyi ku babiri President Museveni ajja kutunyumiza bwe tuba tusinkanye kwona akuwakanya ng'atambulira ku mizindaalo ne ku maleediyo aga nti oyo tetumwagala, ne kwoli addira ensimbi ze bakuwadde okuzimbira abantu enguudo n'amasomero n'ebirala n'azibba, era bw'amala okuzibba bye bateekwa okukola ne batabikola olw'okuba baba tebabikoze abantu ne babakyawa. Abantu ababakyaye mwe muva be bayita opposition. Ku ffenna omubi yaluwa akugamba nti wo era yavunaanyizibwa okukuyambako okuweereza abantu, nabba ebyantuusiza obuweereza ku bantu, n'ono atakutte ku ebyo nenaganize sikwagala, twagala enfuga ekyuke tuve ku ggwe tudde ku mulala. Ku bonna bw'oba n'akakebe ka tiya gaasi ani yandibadde akuwa? Ansi ojja gisigaza ogirabe. Kale bannayuganda bwe wavaayo omuntu alaga nti ayagala kulwanyisa nguzi na bulyake, bamusanyukira ne bamuwa obudde okukola ekyo. Badde mpulira ennaku zino nga baagala nnyo Nammere. Bannaffe bali mu gavumenti ez'ebitundu mu zi district bakyamuse nnyo olw'okuba minisita Justin Nammere ne Balaam Balugahara aboogeza obukambwe nti abali enguzi tujja, bakyayogera bwogezi, ebikolwa tebinnabaawo. Ate ng'okunoonyereza omubbi w'ensimbi za gavumenti nakwo kuzibu, kubanga abazibba bagezi, bamanyi buli kkuba eritibwamu banoonyerezaako. So abamu kye bakola batwalayo ku nsimbi eri abanoonyereza. Kale bannayuganda basanyufu nti kyaddaaki Museveni ayinza okubanga ali mu kulongoosa gavumenti ye. Bw'akikola ne kiruma ne kitegeereka nti akikoze, kijja kuwonya ebintu bingi. Abalowooza nti President Museveni talina kyakoledde Uganda bajja kutegeera nti alina kyakoze. Abalowooza nti weetaaga obutebenkevu obw'enjawulo okuuma bannayuganda, ndowooza gavumenti egezezzaako. Oba kwetegereza nkola yaayo ey'emirimu. Naye waliwo ebintu ebibaawo n'obuuza naye bano bannaffe abali mu gavumenti abaweebwa emirimu gino baagala eggwanga lyabwe era bannayuganda ansa n'ebeera ye oba nedda.
njagadde nkuyite mu bubbi obwakolebwa ku luguudo lwa Entebbe lwa Busega Mpigi Expressway. Mpola mpola tunagenda tutematemamu ojja kufunamu by'onaaba ofunye gw'ojja okuzuula. Obanga ddala pulezidenti waliko oluta lw'enguzi anaalugusa, kubanga ekimu ku biremeseza bannayuganda okuyamba ku gavumenti okulwanyisa enguzi y'engeri gavumenti gy'ebiyitamu abalyake, ababbi. Ensonga ey'okubiri y'engeri y'okunoonyereza bwino omutuufu gye kuli kuzibu. Era oluusi bw'ogaa nti ogenda kunoonyereza nnyo kati nga ffe bannamawulire, so obusajja n'okutta bukutta. Onoonyereza ki? Ebyo bwe bityo. So teekwa otegeeza Pulezidenti Museveni mwaba mutuukirira nti bw'aba ayagala bannayuganda bamuyambeko mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi, ekisooka wabaawo akwatiddwa akolebweko n'omukono omukakali ogw'ekyuma, oba oli awo tuyinza n'okuteekawo ebibonerezo nti oli Kasaba agamba nti oli mulyake, ne bwe baba bakunoonyerezaako bunoonyereza, ofiisi sooka ogireke. Kikolebwa ku bamu, kitakolebwa ku balala. Waliwo abanoonyerezebwako nga bakyali mu ofiisi, ne bwe bafulumya bagende banoonyerezeeko. So njagala owulirize engeri bannayuganda bannaffe gye babbamu wano ensimbi ezaali ez'okukola oluguudo olwa Busega Mpigi Expressway. Abatuuze ne bakyamuka nnyo, ab'NRM ne bawaga nti ate kati kaamaze akola oluguudo munaaba mu mubanja kibagamba pulezidenti. Ne pulezidenti n'agenda n'atongoza oluguudo era n'abategeeza nti bannange tugenda kukola kyonna ekisoboka okutereeza gundi yaffe. Pause. Njagadde nnyo okuyita mu by'oluguudo luno lwa Busega Mpigi olabire ddala abantu baffe bwe babba. Oluguudo luno lwatandika okuteesezebwako okukolebwa mu mwaka gwa 2015. Ne batandika oddukola ne bakola design y'oluguudo nga bwe lunaaba lutambudde bulungi lwakuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 600. Era ne balutuuma erinnya erya Busega Mpigi Expressway, naye ng'ekyo kyajja luvannyuma. Okusooka lwali luteekwa kukolebwa ng'enguudo endala zonna. Abakujjukujju ne balukyusa enkola okugatako ekigambo Expressway oluvannyuma. Okuva mu mwaka gwa 2015 paka 2022 bayinginiya abateekwa okukola oluguudo luno baali bakaayana ku ngeri gye balukolebwamu. Omulala ng'alina gye wandise design enkola gye lukoleddwamu ng'erina weegenda okuyita, era nga wenaaba kuyitawo lujja kuba luwemmenta ensimbi obuwumbi 600. Lipooti ziraga nti design eyo bw'emala okukolebwa baabala weegenda okuyita n'abantu abagenda okukosebwa ne kye banaabasasula oluguudo lumale okuyitawo bulungi lukolebwe. 2015 era enkiiko zaatuula nnyingi wakati w'omwaka gwa 2015 paka 2022 nga boogera ku kiki kibisiza oluguudo, ng'abakulu beesibye mu kukyusa design y'oluguudo luno. So bwe baayita mu bino byonna tebassaako
luguudo lwandibadde ludduka akasupiidi akola ka section akadduka akasupiidi ako bayita nga bakasibye eno n'eno ne kadduka zup nga bwolaba northern bypass bwe bakawongerako bakookerako kakookere oluvannyuma ekayita ka expressway. Abakulu mu kunoonyereza kulaga nti okukyusa oluguudo luno design yaalwo kwakolebwa bayinginiya babiri, Patrick Muleme ne yinginiya gwe bayita Isaac Wani, babiri. Omu ngaga nti luyite wano, mulanga nti luyite wano. Nga pulaani yakubwa okusooka oddukola yali yakubwa kitongole ekimayita nga GWAF contractors, nga mu design yaabwe lwaliteekwa kutambula bwe lutyo luyitaawo. Bano ababiri nga bannayuganda, kitongole ekyebweru kimaze okuba oluguudo, baakaayanira mu design ne bamalamu ebbanga kuva 2015 paka 2022 batuuza nkiiko bakaayana kola tokola nga tewali kitambula mu maaso. Obuwumbi 600 ze beewola ezaali za design esooka ne bakaayana tezijja kumala, era bano ne bakyusa design yali manyiddwa ey'oluguudo. Naye nga mu kukyusa design eyo abalala bali bavunaanyizibwa ku ky'okukyusa design eyasooka mwaka nga budget nga baakatandika tebaabategeeza ku kigenda maaso. They did not involve them. Bamala okukyusa oluguudo luno mu budde obwo eyali akulira ebyokuba enguudo design y'enguudo mu Uganda bali bamuyita Patrick Muleme, ate nga yali avunaanyizibwa kulaba enguudo engeri gye zitambulamu n'enkulaakulana y'ebitundu. Director wa Network Planning and Engineering yali Isaac Wani. Era mu budde obwo omulimu guno gwali mu kitongole kye baali bataddewo ekyenguudo ekya Uganda National Roads Authority UNRA, bennyini kye baagunjawo okwagala okuva Ministry of Works ne bakigunjawo nga baagala okwetongola. Abantu ne balowooza nti mu kwetongola baagala kwanguya mirimu, nga baagala kubba. Njagala otegeere enteekateeka y'ababbi bw'ebeera. Oli n'afumba pulaani n'agiguza gavumenti, ne gavumenti nayo n'ekitegeera. Era gavumenti ya Uganda yakigula. Gavumenti ya Uganda bw'ekigula ne bateekawo ekitongole baga nti ebyenguudo byo bibeere n'ekitongole ekibivunaanyizibwako nga kyanjawulo UNRA, ne bajja Ministry of Works. Bwe beetoolodde okumala ebbanga ne bakizuula nti kye baakola mwali temuli makulu, naga nti buli kantu akaali kakutuddwa ku ministry nga ne UNRA mw'ogitwalidde baddeyo mu ministry gye byava. Bagenze okukola ekyo nga bannayuganda bafiiriddwa ensimbi 100. Bamala okuba pulaani empya okuva ku nkadde ey'obuwumbi 600, pulaani empya yali etegeeza nti balina okungeramu obuwumbi obulala 700 billion okusobola okutuukiza oluguudo olwo ku pulaani empya. Era wano ne bagenda mu maaso okukyusa pulaani ng'abalala bateekwa okuvunaanyizibwa ku nsonga tebategeezeddwa. Patrick Muleme ali mu bantu Pulezidenti Museveni yaga nti bagira badde ebbali okunoonyereza kukolebwe. Ne gavumenti eno weemaliramu abantu amaanyi, era Pulezidenti Museveni waaba ateekwa okunnyonnyolwa nti abantu ababiri abakyusa design bwe yabadde abonereza oga nti ddako ebbali tukunoonyerezeeko, yatutteko omulala n'amuleka. Patrick Muleme ali mu baasindikiddwa baddeko ebbali banoonyerezebweko lwaki bakyusa design y'oluguudo luno eve ku nteekateeka y'obuwumbi 600 eyasooka erinye ku nteekateeka eyongeramu omuwendo gwa buwumbi 700. Naye Engineer Isaac Wani
eyali omukulu mu kukyusa design nga yavunaanyizibwa president teyamwogeddeko. Tewaliwo okunywerwa kuweereddwayo. Lwakiri bwe kityo. Abaddukanya ekitongole kya UNRA mu January w'omwaka wa 2023 baatuula management ne beewunaganya ne babuuza lwaki oluguudo luno ensimbi ziweddewo terutambula. Pulaani eyasooka si yegenda okukola bali ku ndala kiki? Ne bakizuula nti oluguudo luno Patrick Muleme ne Isaac Awani baaluyimiriza okutambula mu gwa 2016 ku design ya lukwe lwali ne bateekwa okwanjula design empya ne babikaayaniramu era mu kubiyomberamu omu n'agezaako bitambule nga tebategeeza abakulu banavunaanyizibwa ogenda okwekakanya nga luguudo lutudde okuva olwo n'olwaleero teruliiwo. Okuva 2015 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asituse 2026 njagala kuwala myaka wano ku kompyuta ku simu yange 2026 ojjako 2015 Pulezidenti Museveni yasitukidde mu balyake nga wayise emyaka 11 kukya projekiti ya luguudo etongozebwa omulimu gw'okuzimba oluguudo lwa Busega-Mpigi Expressway gwakayitako emyaka 11 nga ne Uganda yakafiirwa ensimbi obuwumbi 600 ezaagenda bwe swi nga tewali kikoleddwa. Bano babi okusinga abavuganya gavumenti era bwe mbanze nga nze nina tiyagaasi mu kuba bano nandi mubakubye nga ne ku makya nga bava ewaka kuba babbi. President Museveni using ennaku z'omwezi 26 yawandiikira kalisoliso wa gavumenti omukyalo omulamuzi Aisha Naluzze n'amugaa nti njagala ateekewo okunoonyereza okw'enjawulo ku bantu 3 bayinginiya bonna bakugu bemusomesa inginiya Patrick Muleme, inginiya Raymond Kiyaga ne inginiya Dickens Ahimbisibwe abagambibwa nti wabba ensimbi ezaali ziteekwa okukola oluguudo bali bateekwa okuzimba oluguudo lulamba lwa kilomita 23 Busega-Mpigi ate nga bagenda kusaamu obuguudo obulalalala kwa kilomita 20 obwo obugatta obuyunga. Ensimbi ezo nga tezirabikako. Pulezidenti yalagira nanga nti no muwandiisi omwenkalakkalira wa minisitule n'ey'ensonga z'ebyemirimu Baggeya Waiswa agira agenda mu luwummulo olukake forced leave. Naye Baggeya Waiswa ono teyaliwo mu 2015 ng'oluguudo lutandika okukolebwa. Yajja luvannyuma. Era inginiya Baggeya Waiswa baatandika okukola ku luguudo luno okubulankanya ensimbi nga si yavunaanyizibwa ku luguudo luno kubanga nga permanent secretary wa Ministry of Works oluguudo lwali teruli Ministry ya Works nga lwateebwa mu kitongole ekyassibwawo ababbi ekya UNRA so nga be balina obuvunaanyizibwa oluguudo luno. Abantu ba wano babbi nnyo baatebuka president ne gavumenti yonna banne waliwo ababbi abagezi. Omuntu yagamba gavumenti nti gy'ebirimu gy'ebyenguudo Ministry of Works ogitongole gyokka mu UNRA yandibadde yakwatibwa dda ku nsonga eno kubanga yavaako bino byonna. Era n'abamu ku baakyusa abaakakasa ebintu bino mwami Isaac Awani ye yali akulira UNRA
mu acting capacity n'awandiika ng'akakasa nti omulimu gukyusibwe. Pulezidenti yadde awandiika ebbaluwa eno ya nnaku, njagala ogiwulirize. Eri mu Lungereza nengera gitaputa mu Luganda butereevu. Aga nti nkuwandiikidde ggwe okutegeeza ku buli bw'enguzi obuli mu kukola oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Pulezidenti yannyonnyola n'ennaku ey'ekitalo. Naga nti munnange gavumenti eno yeewola obuwumbi 600 ng'ezija mu African Development Bank tukole oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Naye nkutegeeza munnange bwe mpandikidde ebbaluwa eno, oluguudo lwakakolebwako ebitundu 40 ku buli 100. Kyokka ensimbi zonna ezaali ez'okulumala zaggwayo dda. Pulezidenti yawandiika n'abuuza mu bbaluwa ye nti naye kiki ekyabaawo? Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabuuza ekyabaawo mu gavumenti ye gy'addukanya, ng'abuuza nti oluguudo terunaggwa naye ensimbi ezaabalwa okulumala zonna zaagenda. Kiki ekyabaawo? Mu Lungereza, what happened? Bbaluwa ya pulezidenti egiwandiika June 26 mwaka gwe tulimu. Ndowooza mu busungu obungi pulezidenti awandiika bw'ati, aga nti bayinginiya abakenuzi baakyusa pulaani y'oluguudo luno ne balugya lwali luteekwa okuyita n'abantu bali bamaze okusasula we lunaayita ne bateekawo oluguudo olupya we luba luyita nga balina ettaka eryabwe bo ku bwabwe n'ebibanja bye bassaawo nga bagenda nti gavumenti bw'enaaba eddamu okuliyirira abantu abalala nabo banaafunako. Bantu baano batuwaayiriza nnyo. Kambisome mu Lungereza. The corrupt engineers altered the route of the road and avoided the route that was already compensated for and chartered a new route going through their own lands that needed fresh compensation. President yawandiika, wuliriza, oluguudo luno olwali luteekwa okusaasanyizibwako obuwumbi 600 kali lutwetaagisa okwongerako obuwumbi obulala 700 okugatta ku 600 lwe babba lugwere mu kase kamu mu obuwumbi 300. Ababbi bano bateekwa okusaanyizibwawo. Pulezidenti yawandiika sinze bijaga nti muyanga yateekamu. A road that was supposed to cost 600 billion shillings is now being put at shillings 1.3 trillion. These thieves, Museveni yagamba, awandikidde oli anoonyereze nga kumpi n'ebyokunoonyezaako abimazeeyo. These thieves must be destroyed. N'amugamba President Museveni nti bw'onaaba onoonyereza nga kaliisoliiso wa gavumenti, nange nina owange omunoonyereza wange bamuta Henry Tumwine, auditor owange wana agoberera engeri ebintu ebitambulamu, ajja kuba naawe. Kino President akikoze nga wayise emyaka 11 bukya abantu bayita ababbi bakola bino byonna ne babulankanya ensimbi zino zonna. Baba baazibba nga baazirya ziba zaabakka mu lubuto. Abaasooka okukola oluguudo luno ali kampuni y'Abannayuganda ng'eyitibwa Gulf Consultants Uganda Limited, ne bateekateeka buli kimu, ne bateekateeka ensasula y'abanaakosebwa, gye bayita action plan ne bagikuba, ne bateeka gye bayita resettlement action plan RAP, ne bateekateeka engeri olujja lugenda okukosaamu embeera y'obutonde bw'ensi, environmental and social impact assessment, byonna ne biggwa. Era bino bye byagoberwa ababbanga ya African Development Bank okuwola Uganda ensimbi ekola oluguudo. President Museveni naga nti n'akulira ministry eno
Bageya Waiso agira agenda mu luwummula n'ateekawo omukyala Barbara Namugambe yaba akola ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eyo. Obuzibu buno bwonna bwava ku kukyusa pulaani oluguudo we luba luyita. Era kigambibwa nti abamu ku bayinginiya bano aboogerwako beeyuna ne batandika n'okuzimba factory. Waliwo factory gye baazimba wakati mu luguudo we lugenda okuyita nga beefuula abatamanyi, nga kye baagala nti bw'eyita awo oluguudo bwe lunaayita awo bajja kubaliyirira kinene. Pulezidenti Museveni bannayuganda bangi baagadde okumuyambako mu kulwanyisa enguzi era boogera bulijjo. Era tumanyi nti omuntu asinga obutayagala nguzi mu Uganda wano ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda amaanyi we gabaggweeramu engeri Museveni gy'akwatamu ababbi bano. Oluusi baga nti atwala obwennyanja obutono bumukene n'aleka empuuta ng'avunaana bumukene nti bwe bumaze amasonko mu nnyanja nga yerabidde nti empuuta erya kinene okusinga mukene. Alipoota eno ekyambika lwatu nti obubbi obufaana bwe buti tebuyinza kuggwaawo. Eggwanga libadde libuuza okumala sabbiiti nnamba nti bayinginiya ababiri abavunaanyizibwa ku nsonga zino, Patrick Muleme ne Isaac Awani, lwaki pulezidenti yalonzeeko omu yekka, Patrick Muleme? Isaac Awani naye tujjidde ku mpewo nga gavumenti yamusindise mu ggwanga lya Japan agenda assa omukono ku ndagaano empya egenda okuwa yo ensimbi endala gavumenti ya Japan zegenda okutuwa kuzimba oluguudo luva e Jinja okudda e Kampala, gamba okuva e Kampala okudda e Jinja. Era ne baddira Ssaalumanya Bageya Waiso ataaliwo nga nti yagenda awummule. Patrick Muleme boodi ya UNA gwe yayogerako nti baali mu kukaaya n'okuneneŋŋana kwavaako okufiiriza eggwanga, n'amugamba naye agira anoonyerezebwako. Naye Isaac Awani n'amuleka ng'alya butaala. Kati abo osanga alina amagezi ng'ategeera oba tokyayina bw'oyinza kummatiza nti gavumenti erina obumalirivu okulwanyisa obuli bw'enguzi. Oba oli awo Pulezidenti Museveni alina abantu abamubala ne bamuwa lipoota ezo nti lipoota kerage nti Muyanga yekka yavunaanyizibwa, naye Lutaaya teyaliiwo. Naye nga Simon Muyanga Lutaaya muntu y'omu, era tolina bw'oyinza kugaa nti Muyanga Lutaaya. Yakimanya nga Simon Muyanga takitegedde nga bonna bayita wamu buli kiseera. Pulezidenti Museveni ngeri y'emu ati kwe kubuuza bw'agamba nti waliwo obulyake mu paalamenti y'eggwanga obubbi, ne batwala Chris Obore ne banna abalabe badde babala 7 abaabulankanya obumbi n'obumbi bw'ensimbi za Uganda. Naye nga yali akulira paalamenti Anita Among tannakwatibwa, yali amyuka Anita Among, Thomas Tayebwa tebannamulaba ng'abuuzibwa. Avunaanyizibwa ku nsaasanya ensimbi za paalamenti Adolf Mwesigye, clerk paalamenti, tannakwatibwa. Oba tulwanyisa nguzi oba olwanyisa bantu, tuba tulina kusigala kubuuza nsonga ki? Abakulu bano ku luguudo lwa Busega Mpigi Expressway bwe baali bakyusa design bagizza we baaga nti wano we bagizizza n'abazimba railway egy'oleeyo ey'omulembe standard gauge railway bajja okuyisa. Kale kikontana ne design eriwo
n'olwekyo bano balina okusasulwa ate bupyo bategeeza ku bya design gyegenda obbakosaamu. Mukola ekyo baali olwo bayingizaamu n'abagenda okuzimba leero bategeere bwe kinaatambula, naye nga bagendereramu kubala nsimbi kuwera. Tuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kulwanyisa enguzi. Bannayuganda badde batandise okukuba mu ngalo nti lwana lwana, naye abantu banaba bakkiriza mu Pulezidenti Museveni ne kaweefube okulwanyisa enguzi. Ateekwa oggumya omutima, mmanyi musajja muzadde nnyo, amanye nti omubbi aba mubbi, tewali mubbi mutono na munene. Omubbi w'enkoko yenkanankana n'omubbi w'ente, ate omubbi w'ente yenkanankana n'omubbi wa factory, abbe factory yenkanankana yabba emmotoka Ipsam, ate naye yenkanankana n'omubbi yabba ennyonyi, kubanga bonna bakosa erinnya limu nti babbi. Oba yagenda kukwata babbi bonna, olwo mulina omukwata nnyonnyole. Ekitwaza Bageya Waiswa, Patrick Muleme, Dickens Ayimbisibwe ne Raymond Kiyagga ng'olese Isaac Awani akyalya butaala, kiba kizibu. Kubanga Isaac Awani ng'ali mu bintu bino byonna, oba omulekedde ye omukisa ogw'okulwana ng'ali bweru yeetereeze, oba n'okwongera okufuna bwinakkatira banne nga yijja mu bino byonna, ate nga ye yali acting executive director owa UNRA, yawandiika ebbaluwa n'assaako omukono nzikiriza omulimu guno design egende mu maaso. Tuli mu Government of the Republic of Uganda. Badde nkutemera mu bubbi obulemeseza oluguudo lwa Busega Mpigi Express w'emyaka 11 okuggwa. Tubala ne 11 nga lwete lunnatandika tewali kikolebwayo, kubanga ensimbi ezaali ziteekuddukola zaggwawo. Ensimbi ze bateekwa obbongerako obuwumbi 7. African Development Bank tennazibawa, naye nga waliwo abaazitega nti olwedde bamaze zijja zamala okuyisibwa zijja nga bateze engalo bwe zijja zikole omulimu guno, nga ziri ezaasooka ezaali ziteekwa okukola omulimu zo zaaliibwa ne ziggwayo. Ddala abantu bano babiri bokka Pulezidenti be yasindise be baamanya ku mulimu guno. Alipoota eno eyongera n'eraga eyali minisita w'ebyemirimu Katumba Wamala ne Bageya Waiswa engeri gye batunkamu ne banka eriteekwa okutuwola ensimbi eyali ey'okutuwa nsimbi z'okusasula abantu ezaali ziteekwa obuwumbi 578 ne bateesa mu kuteesaganya nedda ne banyigiriza ne zifuuka obuwumbi 78. Kyokka ate Pulezidenti yabadde akyusa. Katumba Wamala yamukyusiza n'amutwala minisitule endala. Bageya Waiswa naye n'amusindika mu luwummula. Ate nga alipoota zega nti bano be baateesa okukakkanyaako ku buzito bw'ensimbi, ku bungi, ku muwendo, nga beegayirire nti bane mutuyambe ensimbi ze mutusabye ennyingi oluguudo teruliggwa. Abaateesa okukendeeza ku munyago gw'ababbi baabonerezeddwa oba baakyusiddwa. Ababbi bennyini abaakirimu ababiri basindikiddwa banoonyerezebweko, naye atambulirako entabiro yaabyo byonna eyatambulirako byonna okukyuka. Pulezidenti yamulese talina kyamwogeddeko wadde omukwata. Kwagaliza byonjagaliza otuddamu okusinkana tujja twetegereza obulyake n'obukenuzi mu Paalamenti eno eya Uganda, otegere ddala abantu abatuufu bennyini ababba ensimbi za Paalamenti nga bayinza okuba nga baakola kinene nnyo n'okusinga abo bewalabye abaakakwatibwa. Sinakindi nga bano abaakwatibwa ensimbi tebaaziryanga zonna, siyagala nti tebaalya, babbangako nabo. Kubera bw'obanga omubbi akuyisaamu ekibbe nga toyogedde oba mubbi,
niwe tunadda mu programu yaffe eddako wano mu special notes nja kusunsira obubbi obw'ensimbi za paalamenti eggwanga lyaffe lino oyongere okulisabira mbaagaliza bye munjagaliza ku lwa Katonda n'ensi yange.